wajika kubanga ate bw'ojja wano olina okujja nga wenywezezza. Nitaata njagala kutegeeza tosobola kujja wano n'oba nga gwazze oli mutene. Mukulu njagala okutegeeza ewana wenkulembedde baba mukulu ninamu n'abadingu tange mulimu n'abasaaka I mean mad malade I mean deport amazzi ojja kugalaba bwe gafaanana kitange kati nno omusawo guno amaliriza enteekateeka jangu Musa musawo jangu wa mompe report jangu eno musawo omukulu muleke nga yejjanjaba tunakafunira eno omanyi bagamba atannayitaayita mukulu teweeraliikirira omusawo ono naye wuuno nze mmulina yava okunkolako nze gwakozeeko mukulu ate ankozeeko bulungi abalala balina n'obubonero obulaga nti abakozeeko naye mukulu nze akoze ku mutima gwange. Twale eri ama mwana yekwata kamasiro omusajja oyo muveeyo tojja mumusobola ama mwana wange musawo. Hello musawo doctor. Hello musawo. How are you dear? I'm good dear. Musajja otuswa twasomesa abaana lwaki mukubira abaana bange mu ngalo ama musawo njagala mumbulire abantu abo mubekebeze bulungi mubakebedde bulungi. Kyogamba tubawesa ki tubakirize bayingire wano abo kibanga kiriwo ekitonga bw'oyogedde kadde muddiza akamansi omusajja kubanga ndaba zeye wanabulala mugera muno tukoze obulungi obuteyogerekeka abeewange bazzukulu bamugema tugatte ebibatunga tukyalina nabweru taata akkirize nti abazze tebasaaga abo kibanga kiriwo ekito omusajja wa kabaka wanowozze tuli basajja baisiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Musajja wa kabaka kiriza nkutegeeze kyamazima ekitabo ekitukuvu ku Ruhande tukikiririzaamu era nyangu tulina ne bannaffe bano baganda baffe ate n'abakristaayo weebalibula nabo ekitabo ekitukuvu bayibuli bakikiririzaamu nika nkubuuze singa nga boze nga twegattidde wamu kiriza nkutegeeze singa ebadde bayibuli nga n'abakristaayo weebaliwo n'abakatoliki nabo babeere waffe tubeere bomu gwaffe tuli bamu wandiyagadde kyawandiikibwa ki kyandikutaasizza okuva tange bwebeera ng'ebadde bibuliya nga mwe tunaatambulira tange njagala okutegeeza kyabayogera ebigambo bino mu lubereberye Sura 24 kubanga ddiŋŋana ebigambo nga binyweza nnyo n'agamba nti kale nabayoyingira gwe Mukama gwadde omukisa wae ate okyali wabweru tange kiyava n'okola ebigambo bino n'addamu nti enteekateeka y'ensibye abo kibanga kiri bwe kityo bannamwe press band muyingiza abagenya abange twekubire mu ngalo bakulu batukiisa. Amaanyi ng'akyayimiridde obwedda buli we tuyita neewuunya mukulu nga kyucu basebole banyabo mukkirize ate tudde kwalituke mu Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kubanga kyucu ye asigala ku Namulondo.